biriyo nabyo era bizibu. Nangamba ayina laptop ne kamera. Apangise ennyumba maka malamba. Nangamba ng'ayina engeri gy'akolamu oba abikola atya bannange nga weeyambula mutuula abawala nga muli bangi mu luumu emu n'abawa laptop nga kuliko abazungu. Omuzungu kyakugamba okole ky'okola nga mweyambula. Muzungu asobola okugamba ndaga ku bbeere. Embeera entuuse, embeera ennyinze, njuliridde okwagala okwetta oba obulumi bwe nnina ku mutima n'ebintuusibwako abasawo. Yagamba kukola kimpulira mukazi. Waaliyo omusawo ewuwe abamuyita Kiwanuka. Netandika ng'omuwa obubaka bw'endoose n'atandika okugamba mbu oyo agenda oba bba wange. Aliwa. Oyo Kiwanu. Okuva ku olwo bizinensi eyo gye nsembyeyo okukola mu bulamu bwange kubanga accident nagifuna 2020. Ye bizinensi gye nasembayo okukola mu bulamu bwange paka kati. Nzize nga nfuna emirimu njagala nnyo okukola kuba njagala oba obulungi. Nenzize nga nfuna emirimu nkolayo ekinene nnyo ennaku 2 ne bangoba. Awatali nsonga, awatali kine nga bo bagamba oyo omuwala okuva yajja tetukyakola. Boosi boosi yennyini yakwegobera n'agamba okuva le wajja wano ebintu tebikyatambula. Naye ng'ate si bwe kyali. Tonnaba kufunayo muntu akuleetera ku healinga psychologically. Okole ekituufu ky'oteekeddwa okukola. Nze kisinza okungira okumalamu amaanyi kwe kulaba nti bakutundisa poloti ne bakutwala mu basawo. Oshigeera ky'oyina Lubaale yannuma. bagamba lubaale yakuluma. Bwe mbadde ntambulamu banga Lubaale yannuma. Kati nga neetaaga ssente okutereeza Lubaale. Naye Lubaale ebintu bye baŋŋamba okugula. Walai nawe walai totandika mu nnaku yaffe sekeramu. Lubaale eyo yonna tandanyezeeyo nkoze buli kimu nkoze ebikola naye byonna biganye. Sente zimpeddeko sikyalina yadde 10. Kati Lubaale muveeko. Toli musabize nannono Lubaale muveeko. Kyeka si yeye. Nze ni musiraamu. Bapasita bonna natuukayo dda ne mu baseeka bonna nagendayo dda. Bonna bansomereddwa Nakusooka kutereeza bwongo bwo naawe. Byonna ebyo nabikola. Nasooka kupolishinga ku bwongo bwo. Kuba olaba kugamba mbu nakantu kaze mu lwala lwo n'osula nga teweebase. Naye nga ng'enjala ennuma naye nga neebajjegala nga tekikoma. Nakati mbadde nzija era nga kindi bubi nga tekikoma ne gye natambulira nga kimbeerako ne baŋŋamba oyo Lubaale amuluma mumuwe ku mwanya. Neera nga olumu kisirika olumu ne kisigala nga kigenda mu maaso. Naye nagezaako okugenda ku TikTok. Babyona kwatuli babyona sonyiwa naye kwegamba tetutera nnyo kuwulira bintu bambi bwe bityo. Oshegeera kimpedde like sitera nnyo kuwulira bintu bwe bityo. Naye twagenda e Kayunga omukazi nagamba nga osoma ddiini ki ggwe? Oli wa ddiini ki?
kuba byonna by'oŋŋambye mu bulamu bwo sibuliddeko bw'oŋŋambye nti Adija nagendako ku muzikiti nasabako ku Sande ngenda ku church obulamu bwo obutambuliza ku lubaale. Ndi musamize siina ddiini. Oli musamize. Kubanga ewaffe twali basiraamu naye nasaala naye embeera teyakyuka. Wadde nakati tennakyuka. Kuba kati ndowooza mu bwongo bwange nti ekyo kye kinnuma, Dubaale yannuma. We! Ono omusajja abadde ki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba nga bw'eri mpisa yange okukyaza abaana ab'obuwala naddala. Tuyinako omwana wano Nannono Aisha ayina ebizibu bingi biyitirivu. Bannange olumu ogenda n'ogamba nti nze nsinga ebizibu. N'owulira omuntu ayina ebizibu n'okwata ku mutwe n'ogamba nti bannange ng'ate nze ndiko kale. So buli muntu waali walabire omwezi n'enjuba, mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Musubscribingira ddala woba oli mupya nyiga akagambo ako ka subscribe oyongere okutweyungako. Woba oli ku Facebook, ku Instagram, ku X, ku TikTok kwetuli bulambalamba. Sayinza okukulaba. Abatulaba, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya eryange nze Nannono Aisha. Nga neddirango. Ewaffe Butambala. Gomba Kibibi Butambala naye ogendako eyo munda bayitayo Empogo. Twali maka amalungi agateredde agalimu eddembe. Naye nempulirako kale nali mwana muto naye nempulirako nti taata wange baganda be tebamwagala nga bagamba jjajja wange omukazi n'omusajja baava Rwanda mu lutalo ne basenga eyo. Kati bwe basenga eyo bali baganda ba taata bagamba nti nno taata bajja naye mbu taata ye si Munyarwanda, mbu taata waffe Murundi. Kati abaana ba taata waffe omugenzi Kisolo eyafa kwaliko Sennabulya ne Ssemuju. Bajja misana nga taata waffe taliiwo, yali ali mu tawuni ekibibi. Ne bakoona ttooyi ne bagiyiwa. Nali mwana muto nga n'emyaka 8 naye buli kimu nkimanyi ekyaliwo. Omu bayita Sennabulya n'akuba maama. Bwe yakuba maama n'amugamba wano temujja abeerawo, kino ekibanja si kyammwe mukirime mukimazeewo. Naye ng'olutalo mbuluva mbu taata wange bamwagala nnyo. Jjajja wange omukazi ayagala nnyo taata, mbu bali baganda be bo tebabaagala. Naye ng'olutalo bafa bya bugagga. Kati kwolwo olunaku taata bwe yakomawo ne bamubuulira zaali ziwera ssaawa 9 ez'ekiro. Abo be bantu be bamu ne bakomawo ewaka ne bakoona ennyumba sayidi emu n'egwa. Maama n'atukwata ne taata ne tudduka. Twalina ente, twalina embuzi, twalina ebyobugagga bingi. Ne batugoba ne tudduka nga baagala tutemaatema. Maama n'atuddusa n'atutwala ewaabwe bayitayo Maseruka. Maseruka nakyo kiri eyo Butambala. Maseruka Gombe kiri Butambala. Maama yalinayo kapolotike ne tutandika okubeera eyo. Ne tuyita mu mbeera embi ey'okubonaabona. Tuli abaana 6 ffenna tuli bawala mu maama ne taata. Ne tuyita mu mbeera ey'okubonaabona maama nga batandise kusaka busasi nga tetusoma tetulina kyakulya. Abantu abaali obulungi nga bali mu maka agateredde. Ne tutandika obonaabona ne tubeerayo nga tusaka busasi kye tunaalya. Kati kyatuuka ekiseera nayo ne watulema. Bwe watulema
taata n'agenda ekiboga yasooka n'atulekayo n'agenda ekiboga n'atandika opakasa nga abeera eyo lwagira n'asuubula kasooli n'agula eyo ekiboga bwe yagula ekiboga tewaayitawo kiseera kinene taata gye yali alima ku lulimbi n'afunirayo obulwadde bwe yasanga ejjirita ku lulimbi lwalima bwe yatandikira okufuna obulwadde n'alwala. Okusanga obusanzaawo ejjirita oba ejjirita yamusala? Ejjirita yagisanga ku lulimbi. Bwe mpulira sitoole n'alwala. Bwe yalwala n'agamba maama. Taata mu kulwala yatandika ng'alwadde kibumba. Nga bwe bagenda mu ddwaliro bagamba ekibumba kimuluma. Ne bamutwalako e Mulago ne tutambulako kale ne tugendako ne ku basawo ne bagamba mbu oyo alina sukaali. Ate abalala ne bagamba mbu yalwala kibumba. Ate nga balala bagamba omulwadde omuntu alwadde kibumba abanywa omwenge ate oli musajja musiraamu. Taata teyasobola kuwona n'alwala n'afa. Abasawo b'Abaganda baatugamba mbu olumbe luva eri ku kika. Eri abaamugoba ye wava olumbe olumuluma. Twagenda ebyo bitegeera nga tutambudde tukooye nga ssente ziweddewo. Maama ze yali ayiyiza nga ze zijjanjabye taata. Taata ne tumuzika. Taata n'agamba tetumuzzangayo ku kika gye baamugoba gye baamwegamba. Mwamuziika wa? Twamuziika Mpigi ewa ssengaawe ye wali ebijja gyali. Ewa ssenga wa kitaawo? Bayitawo Mpambire ku Ngoma. Gwe twamuziika. Era n'abeeri teri gwe twabikira n'omu. Naye okuva ku olwo era obulamu bwagaana. Obulamu buzze tutambulira mu kubonaabona. Tetumanyi kitubonyaabonya ffe ng'abaana. Naye okusingira ddala nze. Egwe mukulu? Nze mukulu mu maama wabula si mu taata. Oli mujja na nnyina, maama we yajja buzinaawe? Nedda. Nze mukulu mu maama ne taata. So si mu taata. Taata yalinayo abaana abalala. Naye nze first born waabwe. Naye nze nsinga okuba mu mbeera embi. Baabala baliko mu mbeera ennungi. Naye sifuna kuyambibwa kwonna kuva eri muntu yenna. Simanyi kiki kintawaanya. Simanyi kiki kimbonyaabonya. I think you have trauma from childhood. Okyayina eri trauma y'obuto ng'okula. Anyway, sooka otunyumize nga tonnaba tutwala ku biki ebikubonyaabonya. Twagala tutuuke awo nga tutegedde ddala waliwo ebikubonyaabonya. Nga tata wammwe afa. Ng'alama tetumuziika ku kika gye baatugoba. Kubanga baatwegaana. Nga tumugenda tumuziika Empambire ewa ssengaawe. Bwe twamuziika eyo kika ne ntandika okuba nga nze mukulu ne ntandika onnoonya ebyokkola. Ne nvaayo ekiboga ne nzija e Kampala. Ani yakuleeta e Kampala? Waliwo omuwala bamuyita Pulosi yali mukwano gwange. Maama we yakimanyako nti gojja eno wali tokyasoma? Tetwasoma ffenna. Tetwafuna chance esoma kubanga baatugoba tuli baana bato ate nga ne ssente teziriwo nga kitaffe apakasa mmere ya leero kyakulya. Ate nga tali wamu na maama. I'm so sorry. Mukwano gwange Pulosi n'andeeta e Kampala yali abeera Wakiso. Ne nandeeta e Kampala ne mbeerako ewuwe. Ntandika okunoonya emirimu, ne ntandika okukola. Naye nga nkola kale ng'omuwala n'ofunayo akwana n'akuwaayo ez'okulya. Nga kale siina nnyo bizibu bye ndaba biri awo biri mu bulamu bwange. Naye kino ekintu kigenze kikula.
okubeera nga nkyayibwa buli muntu awatali nsonga. Awo tewamusiibula? Namusiibula netuuka ewakise wa mukwano gwange Puloosi nenoonya omulimu nentandika okukola nsobole okulabirira maama ne baganda bange. Nga akasente kenfuna katono nsobole okubalabirira. Awo wali okola mulimu ki? nali nkola mu restaurant. Omulimu wagufuna otya? Ntandika okukola mu woteeri naye nga tufuna obusente butiini nga tufuna 3,000 ate nga tusula abantu bangi ng'embeera si nnungi ng'ate wengenda okukolera otambuzaawo nga wala ne wetusula. Omulimu ne gunnema ne nzirayo mu kyalo. Bwe naddayo mu kyalo ne nfuna omusajja. Omusajja oyo yali mufumbo ng'avuga booda. Wafuna omusajja omufumbo? Lwaki wafuna mufumbo? Nali simanyi nti mufumbo, teyaŋŋamba, ng'avuga booda. Nampangisiriza akayumba kaali ka 3,000. Nabeerayo ndowooza emyaka gyalinga 2. Simanyi yabuulira mukazi we najja ng'anoonya we baali bampangisiriza. Nengenda ku dduuka nti ngenze mugulira kyakunywa. Mukazi oyo nagenda okutanga mu nnyumba taliimu ng'atutte peti yange nandabirayo omusajja. Ani yakugamba nti omukazi azze mu nnyumba? Nze baŋŋamba, nze teri yaŋŋamba, nze namulaba, nze namwaniriza. Wali omwaniriza ngaani? Bwe wali omumanyi nti no ye mukazi wa bbaawo? Nali simumanyi naye oyo omukazi yali mukwano gwa mulamu wange mu kyalo. Yajjanga azze okukyalirako? Ye yajjanga azze okukyala kubanga namulabanga ewa mulamu wange, ewa baaba wange. Naye nga tukimanyi nti ye mukyala wa bba wammwe. Kati nagenda okudda okuva ku dduuka nali ngenze mugulya soda ne keeki nga taliiwo. Nga tutandawo ya bba wange ne peti yange. Ne magamagako ne nnoonya omukazi nga simulaba. Kati gwe peti wali ozibalira ku ngalo ze wali olina? Oba wali ozaanika bwanisa awo w'osanze? Yazitwala atya? Era nga bw'omanyi nti omuntu toli mu bulamu bulungi, obeera okimanyi nti olinayo kapetiko kamu oba bubiri. Nalina kapeti aka black n'aka white, era aka white ke yatwala. Bwali ku kateni waggulu ku waya. Ne munoonyanoonya awo nga simulaba. Omusajja bwe yakomawo ne mmubuulira. Obulamu ne butandika obeera bwe butyo nga si bulungi. Omwami n'atuuka ekiseera nga takyalina ssente, n'aŋŋamba takyalina ssente zisobola kundabirira. N'aŋŋamba tugende mu Lukoola. N'antwala mu Lukoola n'atandika ottema amanda nga nze nkuŋŋaanya emiti. Bwe yamala okutunda amanda ng'agookezza yandekangayo najja nga azze mu ttawuni nga nsula mu ttundubaali nga tetulina kyakulya, tulya kawunga. Enva ezandibadde ng'enva nga ge mata, era nze essaawa zino sinywa mata. Ng'akawunga ke mulya ekyemisana n'ekyeggulo ng'ezandibadde ng'enva ge mata. Ng'olumu akulekayo n'oyita mu mbeera eyo embi. N'agenda mu kyalo n'ajjayo ne ku mmere
aleetayo olumu ku matooke naye nga kitwala ebbanga naye nga mwalina omukwano nga weeguli nga just ekibasumbuwa ssente. naye nga yali mukulu ku nze ne ŋŋamba olw'ennaku gye nnina kaŋŋume enfumbirwe. kati bwe twatuuka nga tutuuse ku siteepu y'amanda tumaze okugookya gayidde ng'olwo nfunye n'olubuto nandekayo natikka amanda najja e Kampala. yatikka Fuso nnamba yatema nga nkuŋŋaanya paka lwe twagookya ne gajja n'atikka Fuso nnamba najja e Kampala nti azze kutunda. Lukoola gye yansuula teyadda. naye bannaye basajja mmwe onaasonyiwa okuseka maama naye mmwe buzibu ki obubaliko like ogenda n'owuliriza omuntu ng'akunyumiriza emboozi ku musajja n'ogamba bannange abasajja kizibu ki ekibali mu mutwe. bwe yansuulayo n'atadda ndese n'olubuto andese n'olubuto nembeerayo ndowooza zaali wiikisi nga 2. sirina ssimu, ndi mwana muto, ndi mu mbeera mbi, nsula mu ttundubaali nzekka ng'ensiisira zimba ensiisira ey'obuti. kati waliwo abantu abalala be twali tuliraanye mu Lukoola abaali bayekya amanda nabo baali bazze tikka gaabwe nembeegayirira ne bandeetako paka Kiboga ewaffe. ne ŋŋenda ewaka nga ndi lubuto. wayitawo ekiseera najja nga nnoonya. bwe yajja nga nnoonya nanneegayirira naŋŋamba tuddemu tubeere ffenna. yakomawo ne ssente zaatunzeemu amanda. yajja talina yadde ekikulu. yagamba mbu ensawo zaabadde ki? yannimbalimba nambuzaabuza. luvannyuma lwa bbanga ki? luvannyuma ndowooza oba lwa myezi nga 2 kubanga byennyumya byadda. yagamba ensawo zaalazeewa. yagamba baamukwata manda baagakwata. najja nga nnoonya nga zzeemu ovuga booda. anneegayirira. booda yo yali yagiteekawa in the beginning? yali yagireka nga yagitunda? ng'agiyina. kati nanneegayirira. bwe yanneegayirira ne mugamba kati ozze onneegayira tokyalina ssente oyagala nkole ki? wansuula mu kibira. ssente zonna ze namenyekera tompaddeeko yadde 10. nannimbalimba ng'abasajja nansiriwaza. obadde ki? tojjaako kamera yaffe. bino si bizibu byaffe bibyo kiki? kumusuula mu kibira. naawe nemboozi ya gundi totudisorganizinga. ennaku ya muno owulira nsaka agendako eri. I'm so sorry wamma. ono omusajja muveeko tomufaamu. naakomawo nanneegayirira nenzikiriza. nantwala ewaabwe mu kyalo. kyalo bakiyita Kirangira, kiri eyo era Kiboga. nembeera ewa nazaala wange ndowooza nabeerayo emyezi nga 2. nga bwakola nakola nangulira poloti. bwe yangulira poloti nazimbamu ennyumba ey'essubi. naye nga nayo yagula poloti naye era nga teriyo bantu. waliyo era nga walanga mu lusozi naye nga waliyo omulirwana muntu omu. n'obudde we buziba watiisa. ekyalo kirabika kyali kikula bukuzi.
nga watiisa nenzaala bwe yazimba ennyumba ey'essubi nanteekamu n'agula n'omufaliso n'obusepiki nanteekamu embeera omwo nga ye bwavuga booda nentandika ng'okulima naye bannaye kyesigenda kwerabira eri ensiko yagula poloti ng'erimu ensiko ng'erimu ebisagazi nga biwanvu bikoma eri n'agula enkumbi naŋŋamba tandika okulima awo wo na mwanawo nentandika okukabala nennima nensimba ebitooke navaayo ng'olusuku lutandise okussa saalyamu yadde ettooke n'erimu ekyakugjayo musajja yali takyajja nga n'omukazi ategedde era wembeera era nannumbayo nenzirukayo ng'omukazi agambye agenda kunjokera mu nnyumba oluvannyuma mujjawo yamala n'akweyoleka kati yakweyoleka ati era yagamba ki yagenda ewa nazaala wange yamugamba bba wange yawasiza omukazi omulala oba ani yabimugamba nze simanyi agamba agenda kunjokera mu nnyumba era nga tebannanzimbira yajjayo engulu ewa nazaala wange neeno enkovu gye nnina eno yajja ng'alina ejjambiya ne tulwanagana nantema wano ejjambiya abasajja babalwanira ddala okutuuka awo muno n'omugirayo ejjambiya lwa cunjuna musajja n'akuba omukazi bwe yamukuba naŋŋamba ne boonookola otya tojja gabeeramu kati nanzigyawo ewa nazaala wange nanzimbira awo we nali awali ennyumba ey'essubi nasigala ng'omukazi antumiza ebigambo naŋŋamba bwe sivaawo bagenda kunjokera mu nnyumba nenziruka nenzirayo ewa maama ng'akubagulizaako oba oyagala wambazi kati omusajja era n'akomawo kati bwe yakomawo mugamba nze sigenda kuddamu beera naawe ndeka emugamba okubuyambi nagamba sigenda kuwa buyambi paka ng'onziridde awo wali ozadde nagamba mba simuddidde tagenda kumpa buyambi nange neŋŋamba kale sijja kuddira era okuva bwe navaayo eri mu kyalo gye bali yanzimbidde ennyumba nempulira nti yawaddewo maama we yalimirawo netuuka ekiseera nenzaala nga tandabirira nembeera ewaka nga njiyayiya neŋŋenda musajja yali takugobye yali akyakwagala lwaki wamuviira kati mujjawo bujjawo ng'omusajja waakwagala omusajja we yaba security anti naye okusinziira bye yali yankola ebiriwo ebyokutwala amanda yali akomyewo ng'agulidde poloti ng'akulaga ali sorry you lacked guidance kati nentandika okukola nga mmaze okuzaala maama nga mulekera omwana neŋŋenda nenkola nga nkolera awo Kiboga mu tawuni nentundako ku matooke ne gagaana nga ssente tezivaayo oluusi gengedde nemmala nenziramu ne bankozesa era ne bigaana nensiika chipusi nga nzisiikira awo Kiboga mu tawuni ewa mulamu wange era nga kale obulamu si bwangu paka omwana lwe namulekera maama nenkomawo e Kampala omulundi ogwokubiri nakomawo e Kampala bannange kati we wakomawo e Kampala wajja waani najja wa mukwano gwange olwenene e Kampala walinayo emikwano nakomye oyinayo gumu oguli waliyo omulala bamuyita Molini yali yetabeera Kampala yandagirira nemusiŋŋana e Busia
anteerako transport ne ngenda e Busia. Ku boda e Busia nanfunira ekyokukola. Ne ntandika okukola nga mu bbaala. Naye nga obulamu bukalubo nnyo. Ebintu bye bakugamba okukola okubeerawo ne ntuuka ekiseera ne ndaba nga sijja bisobola. Naye wabikolako bagamba biki? Banemanyi ebbaala babeera bakyakaliramu music akuba gwogaba byakunywa si kyo? Eyo bbaala yali etya? Bakugamba kwetunda. Naye ng'ate mu kuva ewaka baŋŋamba nzize kusaavinga. Ne batuuka ne baŋŋamba bintu bya kwetunda. Weebaka n'ono weebaka n'oli. Ne ndaba nga sijja bisobola nze. Nga ssente olwani azitwala nga gwo ziba zizo? Ziba za mukamaawo. Kati nga gw'ofuna otya ate agaba ekyajjula yina? Olinda musaala. Olinda mwezi 15,000. Ng'olunaku okozesa abasajja bameka? Nze bannemerera saasobola bakozesa. Nafunayo omu ne ndaba nga sijja bisobola. Omulimu ne ndaba nga bosi wange n'aŋŋamba gukulemye. Ne mukwano gwange eyantwala n'aŋŋamba gwe tojja bisobola kirabika. Kati nenzija ewuwe ng'ogwo gugaanye. Nenzija ewuwe ne ntandika obeera ewuwe. Kati ewuwe ate ye ate ebiriyo nabyo era bizibu. N'aŋŋamba ayina laputoopu ne kamera. Apangisa ennyumba maka malamba. N'aŋŋamba ng'ayina engeri gy'akolamu oba abikola atya bannange. Nga weeyambula mutuula abawala nga muli bangi mu luumu emu n'abawa laputoopu nga kuliko abazungu. Omuzungu kyakugamba okole kyokola. Nga mweyambula? Muzungu asobola okugamba ndaga ku bbeere. Mukwano gwange omulimu bwe gwannema ogw'ebbaala ne ngenda ewuwe. Apangisa maka malamba e Busia. Afuna abawala bajja mu mabaala ag'enjawulo. N'ababuuza mmwe babawa ssente mmeka? Ne mumubuulira. N'atandika akuŋŋaanya abawala kale ab'enjawulo nga bajja mu mabaala. N'antwala ewuwe. Mubeeramu abawala nga 20 oba 10 nga mubeera mu luumu emu n'endala bwe kityo bwe kitubeera. Naye nga buli omu abeera ne laputoopu ye. Bwe muba abawala 2 musobola okubeera ne laputoopu emu ne kamera. Kati omuzungu ng'abazungu babeerako. Kati bwe babeerako omuzungu kyagambye okukola ky'okola ze ssente ze bakusasula. Naye nga oyo omuwala mukwano gwange ku ssente ezo ze bakusasudde nga ggwe omuzungu asobola okugamba ndaga ku bbeere oba ndaga ku lubuto oba ndaga ku bitundu bye ebyekyama. Kati ezo ssente basobola okuba nga babawadde oba 50,000. Ye n'akubalirako ennyumba n'akubalirako amasannyalaze amazzi n'okuliisa. Nti ezo ssente agenda kusooka aziggyeko. Ezisigadde ze mugabana. Ng'awo wasigalawo nga mmeka? Wasobola osigalawo ye akugamba mugabana. Buli omu atwalako awo ekyebiri. Bannange tazikuweerawo koolu bayagala era okole nga mwezi mulamba kubanga yazijjayo ng'omwezi guyise. Kati ye asigala yakutegeerera naye nga ssente z'oba ozirabyeko tosobola zifuna nga bw'ogamba nti zigenda tuukira ku ggwe. Era nayo nabeerayo omwezi gumu ne binnema. Naye nga wabalagako ku ssomero?
saabalaga nabalaga mabeere nabalaga mabeere okumanya nnimba sirimba nabalaga mabeere wali oli ku mulimu era nali nkola kanoonya ssente omulimu ne gunnema bwe kyatuuka ne mugamba sigenda bisobola ne mugamba njagala kuddayo waka saalinda mwezi kuggwako naŋŋamba sina nze sisobola kugenda mu bbanka kugyayo ssente ng'omwezi tegunnaggwako ate oyagala kuddayo nakwata emitwalo 5 n'agimpa naŋŋamba biba bikulemye transport wuuyo ddeyo n'agimpa nenzirayo ekiboga era nenzirayo mu nnaku yange ey'okubonaabona kati eyo ekiboga nengenda nenoonya omulimu era nenzirayo mu bbaala waliwo ebbaala eyo ekiboga baali bagiyita nyiniyo kati alabika yafa mukazi bali bamuta mukyala Kisomoze erina ebbaala nga nnene nengenda nampa obwa maneja nga nze manejinga loogi zaawo nenkola nenfunayo akasente nengula kapoloti kati naye ekiseera bwe kyatuuka ne bamugamba mbu mubba era naye nangoba naye yali tannangoba nenfunawo omusajja taata w'omwana wange owokubiri omunyankole bamuyita Ediga nembeera naye kati baatuuka okwagala okungoba nga nina omusajja ng'ate naye talina mukazi nga maneja wa kampuni ya Nairo Brewery yasoma bwa accountant ne bangoba ku bbaala nampasa bwe bampasa nembeera naye naŋŋamba sijja beera na muntu nga takola nankolera ebbaala ekiboga eyankolera ebbaala nenfuna olubuto nenzaala omwana nga tubeera naye nankolera ebbaala nabeera naye mu bufumbo emyaka 10 netuuka ekiseera emyaka 10 olina emyaka emeka nina emyaka 28 naye nayingira obufumbo ndowooza nazaala omwana wange asooka nga nina emyaka 13 nembeera naye netuuka ekiseera ku mulimu ne bamugoba tebamugoba ne bamukyusa nga bagamba nti ayagala nnyo omwana buli kaseera ava ku mulimu mbw agenze wakalaba mwana ne bamukyusa ne bamuzza ekakiri bamukyusa ne bamuzza ekakiri n'abeera nga mu kyalo takyajja alwawo okujja oluusi ajja bwalumu ennyumba gye yandekamu gye twali tusulamu yali ya ssente nnyingi ne gye nali nkoleramu yali yakakadde kamu n'ekitundu ennyumba nennemerera ennyumba bwe yannemerera nentuka ekiseera nga ebbaala tekyakola nga sikyalina bakasitoma denti alenti mungi nennema nenziramu nenkubira mukwano gwange prosi nemubuliramu nga bwe byali nemugamba obufumbo obunnemye omusajja takyajja ebiseera ebyo nga mpulira bagamba yafuna omukazi omusoga yawasa nga takyajja waka takyampereza buyambi ebbaala tekyakola nenziramu nenfuna oyo mukwano nga nemukubira essimu nemugamba nfunire ennyumba e Kampala
nanfunira ennyumba e Kampala bayitayo ku Kyoga Wakiso. Kati waliwo emmotoka yali erese Lihaamu, bwe yatuusa Lihaamu nejja nentikka nga maze okunfunirayo ennyumba. Nengenda nenteekaawo bizinensi e Wakiso ey'ebbaala. Nembeerawo nawo ndooza nabeerawo mu mwaka nga gumu oba ebiri ng'era tebitambula. Kiki kyoyita obutatambula? Buli kimu tekitambula. Ebintu byensi byakukiipinga on, si buli kiseera nti ebintu bibeera birungi nga bw'obyagala. Ffenna ebintu bimanyi tutabuukira n'oddayo obutawa. Gwe nga buli ebintu bwe bitabuka ng'ebbaala ogiggala. Singa ngiggala nga tekyakola, nga weerinzigule naye nga tekyakola, nga tekyatuuza kyengezaako gamba, nga bakasitoma tebakyajja. Nennemerera nengitunda. Bwe nagitunda nentandika osuubula amatooke. Nentunda amatooke n'amanda. Nga nsuubula manda mu kyalo. Nga nkeera ne ŋŋenda n'abagenda mu kyalo ekiboga okusuubula amanda nange ne nninnya. Tugenda ssaawa 10 tusuubula amanda. Ssaawa 12 ez'okumakya tuba tukomyewo. Kati dumu nali obudde buŋŋenzeeko nga ngoba mmotoka. Nninnya booda ngoba emmotoka. Ne bankoona. Nfuna accident. Ne bankoona. I'm so sorry. Weewano eh? Kino nekyeyabula nekiddeero nekino. Kati be bankoona. Be bankoona ne bantwala mu ddwaliro. Owa booda nali ku booda, wa booda ye ne bamukoona n'afiirawo. Takisi eyatukoona yo nedduka. Nze ne bantwala mu ddwaliro. Bwe natuuka mu ddwaliro ne batandika okunnongoosa okugulu ne bakutunga. Ssente zange zonna ze nali nnina ze nali ngenda nazo suubula ne bazibba n'essimu. Ne mbeera mu ddwaliro e Wakiso. Natuuka ekiseera nga nkwata miggo kubanga kuno okugulu kwalemala. Ne batandika okunzijanjaba ne banzijanjaba. Ne ntuuka ekiseera nga wano tewawona. Wajjangawo obuntu obulinga obutulututtu ne bwabika. Kubanga wano si we waali ebbwa. Ebbwa lyali eno bwe liti. Wano okufuuka bwe wati wajja buntu nga butulututtu nga ninga ayidde omuliro. Ne buntu ne bwabika naye nga bumbabuukirira nga mpulira omuliro. Abantu ne batandika okuŋŋamba eryo ttalo. Abalala ne baŋŋamba abalaka baamuloze. Ogamba nti bwe baamuloze kugulu ne kulemala. Ate nga baakuloze nga ate accident yakuba olaba? Yankuba ndaba naye abantu ne babitandika kuba okugulu kwatuka ekiseera ne kugaana owona. Nga kuleeta buli obuntu nga buli nnaku babeera bakusala ne bakukuuta nkuleeta amasira. Ne ntandika okukwatanga emiggo ne nfuuka mulema olwo nga sikyakola. Sikyatunda manda, sikyatunda matooke, byonna ne byengera. Ngenda mu ddwaliro omulundi ogwasembayo bwe nadda e Wakiso mu ddwaliro ne baŋŋamba okugulu bagenda kukusalako. Okugulu kuganya owona buli kaseera kuba kuvunda ne bandagira buli ddagala erya buli kika ne ndimira ne ndikozesa ne bigaana. Paka waliwo omukwano gwange muvubuka nandagirira omukyala. Ali awo nansana naŋŋamba gendayo nga tebannakulongoosa kugulu. Namugamba nze saagala kugendamu ebyo bintu byakweraguza. Bwe nagendayo naŋŋamba omaze ebbanga ki nga togenda wammwe? Namugamba nze siina waffe baatugobayo nga tuli baana bato. Naŋŋamba okimanyi nti bagenda kukusalako okugulu? Namugamba sikimanyi.
nangamba genda ewammwe eri ku kika ofumbeyo ekijjulo olime n'ebijja okugulu kwo kujja wonna. Nengenda mu kyalo nangamba ofumbe emmere eya buli kika naye gifumbe ogigatte wamu oteekemu ebinyeebwa n'ennyama ogabula bonna bonna osangawo. Kati engeri gye nali maze emyaka mingi nga sigendayo naye nga nali nkyajjukirayo nengenda nga mbuuza nentuukayo. Kati waliyo muganda wa taata yasigalayo omu abalala bonna baafa. Waliyo ne muwala we n'abo abaagoba kitange. Nembabuulira obuzibu bwe ndimu nenfumba emmere nennima ne kubijja nengabula. Tewayita wiiki okugulu ne kuwona. Okugulu kwe baali bagenda nti bagenda salako nga buli nnaku ebbwa libeera lyasama. Okugulu ne kuwona. Bwe kwawona Really? okugulu ne kuwona naye nga natambula nenkozesa buli kika kya ddagala ky'omanyi nga nina n'abanyambako okungulira eddagala lyonna nga ligaana nga buli nnaku okugulu bukya kuvunda. N'ebifaananyi mbiyina ku TikTok. Nyinza okukaaba. Okuva ku olwo bizinensi eyo gye nsembyeyo okukola mu bulamu bwange kubanga accident nagifuna 2020. Ebizinensi gye nasembayo okukola mu bulamu bwange paka kati. Nzize nga nfuna emirimu njagala nnyo okukola kuba njagala oba obulungi. Ne nzize nga nfuna emirimu nkolayo ekinene nnyo ennaku 2 ne bangoba. Awatali nsonga awatali kine nga bo bagamba oyo omuwala okuvayo yajja nti tetukyakola. Boosi na boosi yennyini yakwegobera n'agamba okuvayo wajja wano ebintu tebikyatambula. Naye nga ate si bwe kyali. Nzize nga ngezaako nentuuka wali wenneerabidde nafunira accident. Ennyumba gye nalimu yali ya mitwalo 2. Nentuuka nga bammanja omwaka gumu n'ekitundu. Landiroodi nansonyiwa ssente naŋŋamba ennyumba ngiveemu. Nenjivaamu. Nenfunaawo omusajja omuzira kisa naŋŋamba agenda kunsasulira ennyumba. Nansasulira ennyumba ya mitwalo 10. Nengibeeramu. Nemugamba njagala okukola naŋŋamba sinnafuna ssente zikufunira kyakukola. Naŋŋamba negira nga bakukozesa. Naye nga buli kyengezaako oba wensaba omulimu nkolayo ennaku ekinene ennyo nnaku 3 naye nga ziba 2 ne bangoba. Neŋŋamba naye nina buzibu ki? Nentambula nengenda mu basawo naye buli musawo gwe ŋŋenda kaŋŋamba naabye eddagala lingi nina kye bayita olutwe. Kano akantu kano okalaba akakeeru buli lwekajja mu ngalo zange obulamu bwange bukyankalana. Ntandika okweraliikirira, ntandika okukankana mu lubuto ng'afiiriddwa omwana, ntandika okugugumuka. Kano akeeru akali mu ngalo baŋŋamba mbu baluyita lutwe naye buli lwekajja olumu bujja 2. Kano ketugamba mpenjeru nkwemyufu. Kati ate ako kakwatagana katya n'obulamu bwo? Nze simanyi naye nze buli lwenkalaba nfuna ebizibu. Abakugamba ekyo be bakuleetera ekintu ekyo mu bwongo bwo? Buli lwekajja mu ngalo zange kati ku luno bwajja 2. Kati kano akantu ak'omu ngalo kayinza katyo kyusa obulamu bwo? Ntandika okukankana, ntandika okweraliikirira nga zizza omusango. Abakugamba nti ako akantu ke bayita olutwe ye yakwonoonera obulamu bwo? Buli we ŋŋenda oba mpangisaawo oba nkolawo sirina muntu ku nsi kuno anjagala n'abanzaala teryanjagala. Kwegamba oliko omudibo? Sirina njagala mu bulamu bwange n'ogu. Bonna ne be nnali nnyambyeko bonna ne bwe nali nkoledde ekirungi sirina njagala. Nina kye bayita olutwe
nina kye bayita oba kyogere ntya omudibo ogw'omudibo we baba tebakwagala teguma mudibo naabye buli kika kya ddagala kye bandagiridde ntambudde mu basawo ab'enjawulo ebintu biganye nze ntya kamera ntya okuswala ntya abantu okundaba naye nsaziwo olaba neewaddeyo nzije embeera ensuseeko nga mpulira njagala kwetta ntuuse ku seryagala okwetta buli kyange kyonna kye nalina kyanzigwako nakola engula poloti nagitunda sente nezigwawo nga ntambulira bulamu bwange beera bulungi buganye mu kifo ky'okutunda oba kaŋŋambe n'ogula awalala oba n'okolako bizinensi ate n'ogula n'otambula ng'otambula ki nga ntambulira bulamu bwange kutereera watunda poloti sente n'ozitwala mu basawo accident era sente nali sirina era zaggwawo zonna naye era nga nange neetambulira ng'omuntu poloti wagitunda ddi poloti accident ewonye ng'ewedde kati ate ogamba otya nti ng'obulamu bunsobedde buganye okuva nafuna accident obulamu bwagaana okuddamu otereera okuva 2 paka kati nga ntambulira bulamu bwange kutereera kuddamu kubaako bulungi kubanga buli kyenkola kyonna kibadde kifa ne bwe ŋŋenda awantu okukola sikolawo nnaku ziwera 3 ne bangoba gwe biveemu bino oli ku kamera yenze kati eno nze mpuliriza gwe oli off topic kankubuulire waliyo abantu abategeera psychologically ne wabaawo abantu abasiraana psychologically omuntu eyagamba omuwala ono nti kano akantu akali mu ngalo akeeru kategeeza bisiraani ye yamuleetera ebizibu n'atuuka okutunda poloti sente ezaavaamu ozitambule mu basawo watambula ku basawo bameka ntambudde ku basawo bangi poloti wagitunda sente mmeka agitunda $5 million kyokola nakugambye nti abantu bangi tebaasoma naye bateekamu amagezi amazaale nga bakola ebintu n'obanga ali mu tulo noweezuukusa ne weekwatako bwoti nogaa tija situka ogende okole kiki ekikutuuza mu buliri genda okole oshegedde abantu bakozesaamu ku magezi amazaale okwagala okukola naye nga wate waliwo ekitakuganya kukola lwaki oba otunda poloti sente ozitwale mu basawo sente yeekola sente omuntu yenna ayagala okuba obulungi tosobola kubanga buli kyogezaako okukola kigaana n'ogamba ng'ate olina ekikyo kye kisobola okukununula kubanga oyagala kuddamu kubeera mu bulamu bulungi kyakununula ekikyo tekyannunula awo wenkugambira nti abantu asobola okuba nga teyasoma nga bwongambye nti nze Adija saasoma naye ng'ateekamu ku bwongo okutunda ate poloti ogende mu basawo ate nga tebazza magoba it is a mistake nze kale mukulaba okwange simanyi oba ndaba bubi nyumiza emboozi saze kucriticize nga naze kuwuliriza abaana wano banga I judge people I no longer judge omwana ono omulayi bulungi nga ngamba nti neyatunda poloti n'agenda mu basawo atambulira obulamu wali ogenda kufa wali otuuse mukoma era bw'obanga tokyalina kyosobola kukola olera bwanga omufu kubanga buli kikyo kiba kikuweddeko omuntu eyalina sente ze n'otuuka ekiseera nga tokyalina yadde 10 era obanga omufu poloti wewagitunda wagenda mu kukyeyo kati obulamu bwobukukalubiridde ng'oli wano Uganda ate kyeyo kyenasoboka omuntu yenna nga n'abakuzaala tebakwagala tolina mukwano gwo ku nsi tolina wa luganda lwo oba yina naye ng'olinga atayina buli muntu yenna ng'akukyaye singa abantu bonna babadde tebakwagala nange saalize wali nkubidde ne sikuwa budde anti oyinza olw'okuba obadde tomanyi nze siina muntu ku nsanjagala kaabe musajja
sina muntu kunsanjagala kabe musajja kabe muganda wange kabaani sina muntu kunsanjagala olaba oli ne baba nsuubizza ekintu tovala ntuuse wano ne ŋŋamba tero nalabika tagenda kujja anti obukkiriza bw'obutono tolina bukkiriza nzikiriza naye okusinziira ku bintuuseeko sikyalina kukkiriza kubanga omuntu asobola okukubira essimu ye kennyini nga yakubidde essimu n'akugamba ngenda kukuweerezaayo ssente ez'okulya n'otuuka oggikubako n'agaana oggikwata oba n'agikwata n'agiwa omukazi n'akugamba ziyinza obba tezirabiseewo mukwano gwange byenkugamba tobimanyi kubanga tebikutuukangako nasaba Allah ntaase bireme kuntuukako bwobiwakanya sibiwakanya naye ngezaako kukyusa obwongo si byakunkyusa bwongo okusinziira ku bintuuseeko byebintu gyebiri anti biriwo ebikutuuseeko nze tobiŋŋambye kati simanyi nga biriwo ebikutuuseeko nze njagala tannambuulira bimutuuseeko yaŋŋamba bugambi bamugamba alina akantu akeeru mu ngalo buli we kamukwata abeera tebamwagala nakunyonyodde nina olutwe nkyayibwa watali nsonga ngobebwa ku nnyumba ne bwe mbawo empangisa ngobebwa ku mirimu obulamu bunsobedde nga nze omuntu bunnemeredde oweddemu essuubi mpeddemu essuubi kubanga n'ebintu by'omu nnyumba sikyalina kantu nakamu n'obuliri nabutunze sikyalina adde wensula kati ssente n'ozisaawa toŋŋamba n'ozitwala mu basawo wazituteera mu basawo era nga ntambula kutereera era byaganye paka benzize wano kubanga n'ennyumba essaawa zino gye nsibamu ya mitwalo 5 bagingobyemu sikyalina yaddeko ennina mu bulamu bw'ensi eno nzikiriza nwoze nsimpulira entamye simanyi ki kye nakola simanyi ani gwe nasobya simanyi kiki kinnuma simanyi kintawaanya mu bulamu bwange ne waba musajja nkwana tadda yegoba yekka agamba buzibu ki obukuliko tagamba just abaira akukwana ennaku 2 toddamu kumuwuliza oba taddamu kukubira ssimu oba omukubira essimu nakambuwalira ebyo ne bikomaawo n'omulala bw'atyo kati essaawa zino ate wentuukidde ddala kweno essaawa sikyalina yadda ŋŋambako yadde ekigambo n'ekimu kyekisinga okuluma buli mukazi obutamukwana nange mujje munkwanire ku sisita wange ono kyekisooka ekyokulala gwe genda wallahi vaawo ogende byokola olayika tokyabitegeera bulungi tuli ku serious business wama bebiga manyi nti ekyo kiruma buli mukazi omukazi okuba nga tolina musajja tebakwanako kale lwakuba ngezaako okugamba ebigambo byange naye tobitegeera sooka omala okurelaxinga obwongo bw'obutereeze ebizibu bibaawo naye waliwo n'ebizibu ebitwetuumako psychologically nga buli lwokkiriza mbu nze nnina ekizibu nga nakyo kituula nga kitereera kyova olaba ne bw'olota ekirooto ekibi ng'olina omuntu gw'olabye ng'akulwanyisa n'omugamba tojja kunsobola wallahi amaliriza takusobodde kubanga ekigambo kikola embeera okitegeera oba kyenkugamba ekigambo kikola embeera omuntu asobola okugamba gwe n'omugamba nze tojja kunsobola nga tolina maanyi tolina mundu tolina kyoli katonda n'akwogereramu omuntu oyo n'omusobola okitegedde naye kati abantu b'owangaliramu balayika ndowooza babasawo baganda nnyo tonnaba kufunayo muntu akuleetera ku healinga psychologically okole ekituufu ky'oteekeddwa okukola nze kisinza okungira okumalamu amaanyi kwe kulaba nti bakutundisa poloti ne bakutwala mu basawo okitegeera kyoyina lubaale yannuma bagamba lubaale yakuluma be mbadde ntambulamu banga lubaale yannuma kati nga neetaaga ssente okutereeza lubaale naye lubaale ebintu bye baŋŋamba okugula
Binsobedde. Walayi naawe walayi totandika mu nnaku yaffe sekeramu. Sinaseka jasi nawe yatabiseeko. Ate nze bangamba mbulubaala aluma ddala kituufu. Allahu akbar, subhanallah. Nanono ng'olabye n'ebizibu bw'atambula bagamba batya bakugamba batya ng'otambudde? Tambudde mu bantu b'enjawulo naye ng'abantu baŋŋamba lubaale yannuma, abalala ddogo nti bandoga, naye naabye buli kika ky'eddagala kyonna biganye embeera tekyuka. Bagamba lubaale akuluma atya? Like owulira obulumi mu mutima, owuliramuko oba ng'omusujja? Nina obuzibu bwenfuna nga nze, wabeerawo nakati wano we tuli mpulira empewo enzita. Mukuna omusana? Ye era obadda ne bw'ogalaba nti w'ogamye mu kupakusiza ngenze ne ntuula hali ne mpulira nga nkankana. Naye tolina bugumiikiriza era mbuyina ne mu byonnyumiriza byonna mbuyina. Kati kwezo ssente ze watunda tewagenda ne bakuvumula lubaale? Kati baazirya ne bakugamba mbuki? Kuba ze ziri mu kunnuma ssente zaffe eza poloti namba. Zeezo zokka nze ze zinnumye. Muntu okutunda property eyo bannange ekintu ekyo kibi. Ebbaala ze yatunda ebbala yangambye nti noba yazikolamu kyawo yazigulamu amatooke n'atandika otunda amatooke. Kati empewo era ekyakufuuwa? Ngenda ne mpulira empewo omubiri gwonna, ne mpulira nga nkankana. Waliwo ekiseera olw'embeera awo ne mpulira nga saagala bintu bindeekaanira, nga njagala beera awantu awasirifu watali muntu yenna. Bwe bubonero bwa lubaale? Nkubuulira bye baŋŋamba ebintuukako nange nga bye mmanyi. Ngenda n'embeera awo oba budde bwa kiro oba bwa misana, n'ennyinyogoga nga ne bwe nebika bedi kava saabugumi nga nkankana nga ayina ekitengo. Ngenda ne neeyayuuya wadde nva kulya mmere, ne neeyayuuya ng'omuntu enjala gweruma. Ngenda ne neebajjagala ng'omuntu akkuse ng'ate enjala ennuma. Ne neebajjagala kumukumu nga kintu tekiggwaayo tekikoma. Ani ali ayiseeko mu bulwadde bwa lubaale atubuulire oba ddala bye bino ebituufu omwana lubaale yamuluma bamufunire eddagala? Webajjagala ng'owulira ng'okkuse? Naye nga ng'enjala ennuma naye nga neebajjagala nga tekikoma. Nakati mbadde nzija era nga kindi bubi nga tekikoma, ne gye natambulira nga kimbeerako ne baŋŋamba oyo lubaale amuluma mumuwe ku mmwanyi. Neera nga olumu kisirika olumu ne kisigala nga kigenda mu maaso. Naye nagezaako okugenda ku TikTok Babyona kwetuli babyona nsonyiwalayo kwegamba tetutera nnyo kuwulira bintu bambi bwe bityo okitegeera kimpedde like sitera nnyo kuwulira bintu bwe bityo. Naye twagenda ekayunga omukazi nagamba buno babakagereko akamalusu g'emmindi like tetutera nnyo bambi kuwulira bintu bifaananawo nnyo bwe bityo. Kati kyova olaba naye nga manyi abatulaba wano abali mu kategori y'emu ne gy'olimu bagenda kukugayidinga bakuwa obuyambi accordingly okitegeera. Nze tonfaako ndaba bulabi kuba kati ndabika nkususseeko ogamba omukazi yenna addukidde nnyambe
no nze bambi nanono ndaba bulabyo kitegeera just siwulira nnyo kale ebyo bw'obwo obulwadde nga bw'obuŋŋambye mbadde sibuwulira nnyo. Oh my God, kati webakuwa ku mwanyi watereera? Si mwanyi nti zigenda kunvumula wabula kulekerawo okwebajjagala kweyesaawa. Kati wewazirya n'olekeraawo? Kweyesaawa naye era kimala ne kiddamu. Ekizibu ekirala bwe mba n'omusajja nsobola okubeerawo nga mpulira omusajja mwagala nengamba oba bba wange akomawo ddi we nabeerera nga ndi mufumbo naye bw'ajja mba mpulira saagala mutunuulako. Omunyiigira nengamba oba nengamba oba ki ekimuleese kyokka bw'avaawo ne mpulira bubi nga mpulira mwagala omulaba. Oliko spirit egobako abasajja? Simanyi. Naye bw'ajja ne mpulira nga ate saagala mutunulako. Ate ekirala? Ekirala olumu neebaka kubanga mpangaala nzekka ebbanga lyonna. Naye olumu nnyinza okwebaka ne ndaba nga omusajja gwe nayawukana naye ndaba twegatta naye. Waliwo eyandagirirako nandagirira ku ddagala nkikole mbu tekijja kudda naye era kintu kyakomawo. Obulamu bunsobedde. Ebyo abantu babivumulanga. Osoma ddiini ki ggwe? Oli wa ddiini ki? Kuba mu byonna by'oŋŋambye mu bulamu bwo sibuliddeko bw'oŋŋambye nti Adija nagendako ku muzikiti nasabako ku Sande ngenda ku church obulamu bwo obutambuliza ku lubaale. Ndi musamize siyina ddiini. Oli musamize. Kubanga ewaffe twali basiraamu naye nasaala naye era embeera teyakyuka. Wadde nakati tennakyuka kuba kati ndowooza mu bwongo bwange nti ekyo kyekinnuma Lubaale yannuma. We ono omusajja abadde ki? Mwereko omukyala yesabire agenda kwesabira wamati agenda mu program lwakuba ono naye ansobedde siina bwe mmaliriza program oba ozijjukiza oli omukazi w'ekayunga. Tulina omukazi wano gwe twakolako ow'ekayunga eyatussa enseko okubula okututta naye abali eyo ngoso oli musamize tolina ddiini. Nazaalibwa mu ddiini ya Kisiraamu. Kyo kyakujja mu Busiraamu. Bukyanga obuvaamu kyenyo kyofunye ekyamaanyi oba ofiiriddwa bufiirwa? Nazaalibwa mu Busiraamu naye nze sibeerangako Musiraamu. Wakula oli musamize? Saakula nga ndi musamize, nakula ndi Musiraamu. Obusambe tobeerangako mu Busiraamu. Nanti bakuzaalirayo buzaali. Bwe banzaaliddemu nga eddiini gye mmanyi. Naye bwe ngenze enkula n'ebizibu ebizize bintuukako. Ne weekyawa ebyeddiini n'obivaako. N'olabira ddala nga eddiini teriiyo. Eddiini gy'eri naye ekyo tukiyita kugezesebwa kwa Mungu. Allah asobola okugezesa alabe. Kankubuulireko. Buli kyokola ogenda kiteekamu amagezi amazaale oba oyagala oba toyagala. The moment wewatunda poloto ogitwale mu basawo Abaganda novaayo nga tolina kyofunye awo wali okoma. Awo we wali olina okukoma n'ova ku basamize. Simanyi oba byenjogera bikola sensi oba nze sitegeera bulungi naye awo we wali olina okukoma n'ova ku basamize awo wennyini mu nfo.
oyinza okungamba ono omukazi bye mugamba tabitegeera naye abo bewawa ssente baakuyamba balina we baakutuusa yinza okuba nze simanyi kuba tobimbuulidde be baŋŋamba nga lubaale ne bagamba gula kino gula kiri nabigula kati naye nga ewakojjuza ebintu weebiti ojjuza kinaki ebibbo mukya ebyanzi ensumbi ebintu bya lubaale naye ng'ate kati gwe otalinawo osula ogenda biterekawa simanyi kyakukola omukyala ono ali psychologically affected banaye nammwe abatulaba mutubuulire omukyala tetuganya ebizibu alina naye teyeekompozinga bulungi mu bizibu bye ne mu bulamu bwe obulamu abuwadde nnyo ebizibu okusinga ye mwennyini kati psychologically eri obwongo bwe bumugamba nti abo tebajja kunjagala kuba kati tuzze wano n'agamba badde mmanyi temugenda kujja mwannimbye lwaki tuba tetujja kitegeeza n'abalala ogenda n'olowooza ekintu ng'oli abadde agenda kikola gwe n'okikolawo n'embeera nkwata example eri live okusinziira nga we tuzze wano twagambye essaawa zibadde 8 tutuse ssaawa meka 10 tuba 9:00 nga tewannayisa yadde essaawa 2 agambye nanti tebagenda kujja wasimbuddewo ssaawa meka otuuse wano ssaawa meka niga akamala okusaala 7 gwe basayirako niga akamala okusaala ntukawo ssaawa 8 tuse ssaawa 9:00 ng'oyagala kudduka misinde mbu sigenda kujja engeri gye mbadde siina ssente ne gye ndagawala mbadde mbalabudde engeri gye ngenda otambula okuddayo si butala na bugumiikiriza kubanga nezindeese wano neewoze neewola 10,000 sawallah akutaase tenyinza okugamba ayagala okuyamba kikulu bannange simanyi nakumanya kati eyo gyogenda okulabira abafere ku intaneti nga bagamba tusobola okutereeza kati genda otunde kino sikyalina nsaba muntu asobola kunyamba ng'akimanyi sikyalina kantu konna kennina kubanga sikyalina yadde nekyensobola otunda n'ebyomu nnyumba sikyalinamu yadde kintu n'ekimu nasigaza bikopo na sefuliya mpozi nga byaŋŋamba otunda sikyalina kyensobola kutunda abasawo asobola n'okulyako nekyuncuna sikyalina kantu n'akamu n'abasawo abalowooza okuŋŋamba nti agenda kunjijanjaba neegatteko ebyo sikyabisobola bintu bingi byali bikutuuseeko bintu bingi bakozesezza mu bulamu bwange naye nga sikyasobola kati abasawo baali era nabo bakwebaseko bati ebyo tobinyumiriza limu ebintu byotalina nnyumya olina fana byo anti munnange ne banno babuulirako ne batagenda mu kkubo bwe lityo okitegeera mu nsozi yonna ngenzeeyo nga baŋŋamba lubaale eyo yonna ettanda ngenzeeyo nkoze buli kimu nkoze ebikolo naye byonna biganye sente zimpeddeko sikyalina yadde 10 kati lubaale muveeko toli musabize nannono lubaale muveeko kyeka si yeye nze ndi musiraamu bapasita bonna natuukayo dda ne mubaseeka bonna nagendayo dda bonna bansomereddwa kusooka kutereeza bwongo bwo naawe byonna ebyo nabikola benasooka kupolishinga ku bwongo bwo kuba olaba kugamba mbu nakantu kazze mu lwala lwo n'osula nga teweebase really bakugamba mbu akantu kazze mu lwala n'osula nga teweebase olina okusooka otereza obwongo bwo si buli kimu nti olina kgenda ew'omusawo mbu olina kgenda eno olina kgenda oli ebintu ebimu olina okubikola with your head ng'okozesa obwongo amagezi go
agambye talina ddiini ye musamize ate waliyo nawe eddiini ya busamize basoma kitabo ki ndeka tonvumisa abantu saagala byakuyingirira abantu buli muntu katonda yamanyi bwe yamukola nannono kati eyo yonna gyogeza abasawo abaganda ne bakukozesa lwiri mami era era noosigala ng'okyali mu ebyo kale kati tukuyambe tutya sijja bigendamu nnyo kuba olwedde ongambye waliwo ebimu nga bikuswaza kati tukuyambe tutya mami mbadde nsaba muntu asobola okunnyamba okuddamu okwagalibwa n'okuddamu okusobola okukola nze ŋŋamba neeyo gy'ogenda balabika bakwongeramu sitaani waabwe nga tumanyi era bwe nagendayo asembyeyo yaŋŋambye asembyeyo yaŋŋambye nina okufuna omuntu asobola okukola ku mpewo zange nga wa tribe yange kuba kirabika tribe endala zonna zigezezaako ne zigaana tribe yo yetya kabira yange kabira yo yeki ndi mukazi mulundi mulina ebiteega simanyi kusibirabangako naye nga nze gye nasembayo baŋŋamba ndi mulundi siri munyarwanda kuba nze nkuze mmanyi tituli banyarwanda naye bali batwegaana ne bagamba kitaffe nti ffe tuli balundi kataamwe ye yafa bagambye muli baki ffe be tetwabimubuuzaako kuba twali baana bato mama amwe gyali ye kati amanye ekituufu lwaki tababuulira naye kyekyo kyeyayogera lwaki baganda bo tebali mu mbeera y'emu naawe kyogaa gwe weetisse ebyabali bonna baŋŋamba empewo ziri ku nze anti abakugamba empewo bayinza okuba bali mu kukutomeza kati maama wo wamubuuza ogambye mbwe ebyabaganda be byonna bituulaku ggwe lwaki byo tebibonyaabonyaako ku balala era mu kika bali abaatugoba baatumya mbwe batwagala tugende ffe ng'abaana be baagoba wagenda olinze eki anti n'ebika bibanja abaana nali ngenzeyo era bammanyi naye nga bo bali abagoba kitaffe mbwe ebintu bibabonyaabonya ebyekika mubaagala ffe enda gye baagoba ate maama kyatakkiriziganya nakyo okugendayo wayinza okuba eri nga tomanya we munakkaanya nabo nga kinaakuyamba tewagendayo n'owona ekigere si bw'oŋŋambye nagendayo nempona ekigere nga nze kubanga bali abamu bali jjinja abo abamu ku bagoba taata kati baali bazze buzzi ndooza bagezezaako samira ne bigaana nga beetaaga ffe kati mwe mwekotogedde lwaki temugendayo bali tebali mu mbeera mbi abalala abaana b'amaama gwegenda ali mu mbi kizibu kugenda tomera abantu b'omaze ababagoba nga muli ba myaka 8 kitegeeza ab'ekika kyammwe nabo balundi kirabika kati bw'oba tosobola kgendayo tukuŋŋaanye abantu bonna ab'ekika emidiya bakuwerekereko nano kati mubatuufu kati okuyambe tutya maama nze njagala kutereera nga nze omuntu kubanga nze nina obulumi saba Allah akutaase ya rabbi manyi ontunuulira ogamba banaye oba guno oguwala oba ki munnange nze ndwawo owulira emboozi bwe zityo nange nali simanyi nti ndiziwulira era nsaba Allah nze azintaase nange nali bulungi era nze buli kiseera mba nze nsaba Allah azintaase kankubuulire wazze wano kunkolimira siri mu kukolimira wammebe si bigambo ebikolima wazze kuyamba ate nze gwokolimira kankubuulire nannono olaba buli muntu Allah yamuwa omukisa gwe mu duniya
naye nsaba Allah akuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Saba Mukama akuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Nze Eva nsaba nnyo Katonda ampa amagezi okumanya n'okutegeera kankubuulire. Ffenna tubisaba. Nyongerera okusabira. Wadde ndi musamize ne nange nfukamira wansi n'ensaba Katonda. Osaba ani? Katonda eyantonda. Mu ddiini ki? Si mu ddiini, Katonda teyetaaga musabira mu ddiini. Osobola ofukamira mu nnyumba yo n'omusaba nga omuntu era bw'asaba Katonda. Oba musabidde mu ddiini ya Busiraamu oba ya Bukatuliki nenze nfukamira ne musaba, si mu ddiini yonna. Musaba ng'asaba Katonda. Nyinza nnyo okulaba nti abasawo bakutunzizza ebintu byonna mbu bali mu kukolako ate nga sikulabako any improvement omalirizo zze mu media. Tolaba nti ekyo obeera olina okuzzaamuko n'okikyusaamu oleme kugenda ng'ogaba ssente zo booti. Allah ayinza okusaasira ng'ovudde wano n'ofuna ssente empya n'aggezesa. Zakugaba kubanga zimpeddeko. Ogenda kuddamu ofune. Wayinza okuvaayo wane n'abantu ne bakkiriziganya naawe ne bakuwa ssente. Otandika obulamu. Golowoleza mu bya July no. Wano waliwo abantu abayamba abalala nga babalabye bakaaba. Olwedde byamutuukatuukako dde ebyo. Ye ggwe kyoyingira mu mbuzi gye taliimu. Wama maama kati abantu bagambe ekisembayo okusiiba. Abatu ebyembi bisekerwa. Ebyembi bisekerwa. Naawe alabye lwaki badde eseka. Ebyembi bisekerwa. Ebyembi bisekerwa. Ebyembi munnange. Amanyi kyekitegeeza okuba nga wali osula mu nnyumba esukka mu mitwalo 5 essaawa zino osula mu 5 nga bagikugobyemu. Omanyi kyekitegeeza? N'osiiba enjala n'ogisula. Nze nali munene. Naye ngenda ne neetunuulya ne ng'asiyenze. So kitegeera. Nga weegomba n'okulaba omuntu ng'alya emmere naye nga wagabanga n'endala n'ogiyiwa. Nga tolina baagiwa. Kyekyakutuukako. Kijja kuggwa mami. Teri kitaggwa wallaahi. Naye kankusabira Allah akuluŋŋamye. Nzaani munnaayo okubaako ne kyenjogera. Abantu bano baŋŋamba era you judge people. I no longer judge. Balekedde mu comment section omwana ono ow'obuwala mumunoonyeeko yonna gye musobola omunoonya oba noonyaako mukutuuseeko mulabe engeri gye musobola omuyamba. Ayagala okuyamba akusangewa. Mbeera Bulenga ku 9 ku luguudo lw'Emityana. Kweno nno media nakwo kulika nti abakwabuzi. Omuyaya ali kweno media banaye simulabanga yalabbi. Abaana b'obuwala mbaleeta nga basaba buyambi. Abayaye ne batandika obbakwana. Nga wabula saagala byakunkwana ge mazima. Nina ebizibu bingi, nina ennaku nnyingi ku mutima. Njagala abalabi bonna abali eyo. Nsaba kunnyamba. Bambi wabayo omuntu omuzira kisa asobola okunnyamba nnyambe. Ndi mukazi mukozi njagala nnyo okukola naye buli kyengezaako kigaana. Essaawa zino siina mulimu, siina kyakulya, bangoba mu nnyumba. Nina n'ekizibu ekyokukyayibwa awatali nsonga. Oba ndiko mu ddiba oba ndiko lubaale. Bw'aba waliyo omuntu yenna asobola okunnyamba nsoba nnyambe. N'abantu abasawo Maama Fiina Kasiko Omutaasa Senga Kulannama Jumba Aligaweesa mwenna mbadde mbasaba munnyambe mba mumanyi ku nsonga zino ezintawaanya eza lubaale. Naye nga nsaba buyambi munnyambe kubanga embeera entuuse, embeera ennyinze. Njuliridde okwagala okwetta olw'obulumi bwe nnina ku mutima n'ebintuusibwako abasawo. Nange tewambuulidde basawo biki bye bakukoze.
nangakoye abasawo bakoze biki abasawo bankozeseza ebintu bingi ebitali bituufu ngaki abasawo bakozeseza ki bulinaako omu ali eyo okugobera alina ebintu byeyaŋŋamba okukola yagamba kukola kimpulira mukazi waliyo omusawo ewuwe abamuyita Kiwanuka netandika ng'omuwa obubaka bw'endoose n'atandika okugamba mbu oyo agenda oba baawange aliwa oyo Kiwanuka netukola bye twakola ne tutuuka n'okuzimba essaba ewaabwe w'oyo omuvubuka zino sente ze watundamu poloti naye bigenza ofundikirira nga kirabika baali balina kye baagala okunkola oba nga balina kye baali bayisaawo nga ggwe muli mutima olowooza baali baagala kukola ki okusinziira bwe mpulira abasawo boogera mpulira bagamba batikkula amaanyi g'abantu nga bakulabyeko amaanyi ag'enjawulo bw'ogenda ewaabwe okuyamba engeri gy'oba tomanyi bubaka na biki byolose kye bitegeeza bo babikutafutira bulala bingi sandyagadde kuboogerako bingi naye nga bingi bye bankozesezza kati mwazimba essabo mwalizimba nga liryo nga lyoli baawo balo nga lyange n'oyo gwe baali bampadde mbu ye bba wange kati mwakomekerezaawa kati twakomekereza naye andeseewa ng'agenze kati essabo liri mu mbeera ki liri luddawa simanyi liri kutambala ewaabwe gye mwalikola abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga banaye ku mbozi ya Nannono sina kyenyinza kwongerako naye wenna asobodde okumuyamba muyambe mukazi wattu yeetaaga buyambi neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum